Nebaza nnyo maama Nnabagereka n'abaana b'eŋŋoma okubeera omutanda waffe. Nebaza baganda ba Kabaka, bannyina ne baganda be weebali wano n'abooli olulangira bonna tubeebaza olwa byonna bye mukola ebiyamba nnyinimu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Nze ndowooza nti Kabaka bw'ayogerako ne Nnaalinnya Kagere oba Nnaalinnya Ddina Kigga oba Omulangira Dawudi Golooba, kyawukanako ne bw'ayogera n'Oweekitiibwa Mariam oba Oweekitiibwa Kakomo, bano baganda be. Wali obaddeko awo nga okooye n'oyogerako ne muganda wo? Ne bw'oba osanyuse n'oyogerako ne muganda wo? Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Ate baganda ba Beene ne bannyina abaamulaba okuva obuto okutuuka leero bakoze kinene okumugumya mu kusoomoozebwa kwonna kwayiseemu okutuuka leero. Tubeebaza nnyo. Kalala Nkoma waawereza emyaka 69 ng'Obuganda bumwebunguludde. Twakava ku misinde mu Bunabyalo ejaddukibwa ku Ssande ewedde nga 7. Ennaku ezaakulembera emisinde twalaba abantu ab'endowooza ez'enjawulo nga bajja e Mmengo. Twalaba abantu abasoma eddiini ez'enjawulo nga nabo batwegasseeko. Twalaba abato, twalaba abakulu, twalaba n'abakadde. Twalaba n'amakampuni n'ebibiina eby'obwannakyewa. Wano nnengedde abakola mu Airtel, omwami Ali Balunywa, nnengedde n'omukungu Sam Ntulume, oyo be bamu ku bakulira I&M Bank, bannamikago. Abo bonna njogeddeko abo naye baali bangi, bonna baatweyunira. Ndowooza ensonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu esinga kweyolekera ku mazaalibwa ga Sseggwanga. Mbakoowoola baganda bange ne bannyinaze, tunyweze obumu nga kyukyu ke kabonero ak'okwegatta okwo. Wali kigenda kutulema kuwangula nga tuli kitole. Bwe ntyo neebaza mwenna aboolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa.